Uganda. Lero abadde press conference yago y'abantu bagijje. Anti bakyeti okwefrontinga. Kati ani atyani? Shiba atyasindi. Obuzibu bwa Shiba reasoning ye eringa ya muganda wange wa pifo. Oli gundi nasejje. Akisamu ate Eva ali mu pifo nayo sirwanda mutodeka family yange mawulire saa kumanyira. Akisugwa byogedde gwe gwaso. Anti kugambye reasoning capacity ye eringa ali wano goyogerako. Tayogera ku family yange. Noli omulala nakazi. Wasonye family yange gwe. Sigwa birese. Besonye gendo yogerere ya bujingo. Eyange mwali mugirabeko mawulire. Njagala babeeyo. Bayizo bana bambeka. We bankwatira bwenti baba bakulimu ngolowooza onyumya na munno kumba onyumya na muganda wa. Nina information yo. Eriwa joina na gomanyira biliwa byomanyi. Biliwa byomanyi. Information. Eriwa. Ejo. Kale. Ejo. Nze nkubulira. Information kigwe nawe gotisa. Otisa nawe. Nkukwatewa. Omanyi musaha musajja omumanyi ye. Aliwa. Musajja y'omumanyi naye kikyo manyiko ekirala ennyo. Nze information yo. Eriwa mu kintu ky'omanyiko kimumanyiko bino byetulina ffenna. Ani no g'omanyira. Nze ebiseera ebimu obwongo bwange buba tebukola bulungi nabagaana gwako eddalu. Aja kutwala ebutabika. Wefulira ddala n'omulalu. Nobeerayo ewiiki n'omala n'odda. Bangamba ebakutwalayo. Mbere bakuteeka mbalulu nga bakuba. Bogamba siri mulalu oli mulalu naffe twasooka gaana. Nedda oba musiru nawe bw'otuuka mu kifo nga bakugamba oli mulalu nawe fuuka mulalu. Naye kasita wakana banange siri mulalu agabambiri mulinnye ku mutwe. Oba olina sirika busirisi. Naye nga press conference bagijje. Beetidde naye n'omusajja yategese ekivulu kikyamulemeredde. Atidde mune bwakyatya. Simanyi. Abantu kijja kukola simanyi. Kiyinza okukola naye yeetaaga bakyabuliddwa engeri gye bagenda okikwasaganyamu. Kyetaaga mu promota ng'aludde oba kiwa ebbajjo. N'Abitex abo baluddewo bamanyi ekyokukola. Awo kaleka bulesi nga kaagala enkoofiira oba yakalamira mu nkoofiira n'akagamba bw'oligijjako w'oligwira nga beefukamize wakiri evajje agamba famire y'amayanja mutagiraba babadde agisuubira nti esobola obbeerayo ani yamugambye nti bagenda bbeerayo baali abantu bagenda kubeera ku kibaka Kidoma oli ali bweru bagenda bayo kibaka Kidoma omumanyi kwepena ekisaayi abantu bagenda bayo bamuswaba bagenda okwepenera waleesazeko ekifo nga kijjudde ne beepenerayo nze nange simulinaako buzibu bw'aba afunye naye tagenda afuna ekyo kirabika n'omwana omuto baale tuli awo ali emisiki yasoose tabukira balokole mbw abapasa temuleetako olugezigezi mutuufu badde njagala nfumbiremu ne ku bujingo andi kati be bamu abaleese olugezigezi yakola ka vidiyo kakati n'abagamba temunditako olugezigezi saa kumumanyi ne Bugembe yavayo n'amugamba kyokoze kibi ate no bwaba byonna byayogera pasa Bugembe tamulumba ati yamulumbi pasa Bugembe yamulumba avume bujingo mbamabega we nsala n'omuyambako ewalemereddwa so tuba tukyali awo omukulu n'agamba mbu ekivu kya Nkwacho festival bakitadde hold till further notice tubulire ekito ani no gwe bafeera ebyo ebyekisiru byabwe wabaddemu gwe nze sirina kye simanyi kubanga ekivulu kitutuddemu kati aweddeko ku mapu kyekyo nabagamba balina okukozesa season kati essaawa eno tosobola tunda bimuli nga bituuze ku valentine kiba kijjobyo buli omu agula n'omunaku agula at least obubiri waliwo omuyimbi nga season ya muyimbi ne wabawo n'abayimbi nga tebali ku season naye kasooka tubeebaze nga tonnagenda mu ebyo skidi bambye balizimba nnyumba nnungi ate ani agenda ogisulamu bane mwine ebintu bye mwogera omwana omuwala oyo tumwagala nnyo alabiridde bazadde balabirire baani kati bw'azimba ennyumba si yiye ffe tugenda ogisulamu baba banabasituli abayimbi bangi tebabikoze ate awo tetubulira bati babikoze be bamanya bawulira baagala beera mizigo kwani oba muwamuwe kuba bamuwadde bangi tetugenda beera ku ekyo nti ate kukutendereza alien skin olaba ne Yesu yatuwagala nnyo n'amala n'atuleka ku nsi tutuno tubonaabona batufuze bubi yani atufuze obubi batufuze bulungi sirina buzibu na gavumenti eriko batufuge tuli omukyere
Nebijanja ennaku zino byangu okujja. Sekolimba muzima mwe bazaliye nisigere kati elinnyuma jajimbe elimanya gange. Nafendo tuina akaja. Simanya yebale. Neba n'abantu mukonguzi. Eri ennyumba yiye. Agenda kusuza mukale singa yagizimye n'akameno y'abaana ba street nandi ebazizza nga ebambi atuwonyeza buno obuzalira ku nguudo ng'obumyu. Atuwonyeza otusaliriza. Kwata abantu. Baboda. Amuteekawo amuzanzeka kukugundi. Simanyi mubyala. Aba mutwala ke uwe. Abantu osanga ino omwana omuto. Nga ino omwana tebannetuuka. Government lwaki tebakwala ne bateeka ewantu wonna. Ebusiba naye budda. Lwaki ebusiba nti bulabika like bufuna bail ne buvaayo. Ba street bana. Bangamba mbobwana obukalamojja buwoma. Mwaba njane n'abasajja bovunanyizibwa. Tebaba ku kikogondi. Kugambye. Ku Sahara Desert. Mugagwa Nairo. Mugagwa Nairo. Obukalamoja. Muzala uzala. Ayogedde ebirenze njukidde manager yajimiriza. Waliwo muyimbi, waliwo presenter mbu yali yateza Jaluna. Bannange. Ekotosirika ku kintu. Olinga Jenkins. Naye nasese mbu yatega Jaluna. Leka. Sigenda mwogera linnya walayi. Erinnya ly'omuyimbi. Kale era je atagenda Jaluna muganda wange yedira mamba nange nedira mamba. Ayasobola okusiba mwannyina. Sigenda mbu nga mugamba kale waliwo omuyimbi yegomba presenter yali yegomba omuyimbi namugamba nze bannange nakulira Lwanta oli ku nsulo kunkutte munse nga tuli babiri ofuna national water ne bagizimba ne baleeta ne tap omuyimbi bannaye mbu ng'asavuwala ng'akkiriza nga mbu yali bali ba meeting weekend yali tasobola linda amitinga ku muyimbi ababeera abekituufu gugwe maliri tulabe maama yamugamba kankulabe kuolu ng'agenda mbu nga batandika Paulo mpakulyenvu ate Paulo nakuzimenvu tuwe ku menvu tagenda bawa menvu ene amenvu 2 ga 10 ge gamukaya mbu gwe nga bagenda mu friendly match bagenze mu roji maama mbu ng'oli Sahara Desert nagaba nange kifudde Sahara sinatamira soko njiwe mu bibia munamunyesa omwenge omukulu yafukira kuba pibi bano banaku tebamanyi pibi nti oba olina kyuka mabega gwe mbu omukyala yakola susu ku buliri anti yamugamba ye kenyini yamugamba nina bingi by'otannalaba alla nkutwala ku biici omukulu nga yetegeka aleeta zipipe amanyi agenda kuteekawo tapu ono ku tapu n'ateekawo gundi akole ki asena amazzi maama kumbe yali Sahara Desert n'amubuuza galiwa netagasooka kutamiira munasookamu mb'olaba nti musiraamu tayagala byamwenge omusajja nakkiriza n'asooka mugulira zibbiya afune ku woota omukyala yamaliriza ate afuse ku buliri n'abakazi bafuka nze nina gwe nalaba yafukira mu naye akandi ako kansesezza kiro kiramba olina oyaga banyumiriza yatwala akawala abalogi ne bamugamba owange amazzi gasibe toleka amazzi nga gatonya gatiriika ogera bigasibe kumbe akaana kawala ke kamutetenkanya olimba amazzi anti gayitamu mulogi wansi babuuza amazzi gavaamu bagenda omukonkolo wayi sibataapu nga kaana kawala ke kamussa tujumya byakiriisa tudde kwali naye omuwala oyo atunoonyeko banna sina muwala mutya nasaagala kwogera linnya lisaagala ntalo naye maama muganda wange yakigwako sebo ne bamuwa omwenge nga akuna ekikulu kino ati alini agamba batiisa omukulu tayagala bitu abali ku stand ekivulu kikya bakitidde kubanga alien skin we yakolera ekivulu yali kwali wali okulwana kwa Palaso naye bichini abantu ne bamuhypinga family yamanje bagikoye bogedde bingi
so abantu ne bagamba nti bagenda wagira alien skin kati time eweddewo mpozi palasa demu kuba tayinza okuddamu mukuba natakola mawulire mpoza wizo yabamukubo bajjoze kamiliyoni naye kubonna teri alina budde bwe kati bali mupanga simanyi ekivulu tekiri omme ekivulu gye kiri naye bakitidde kikigenda basala era kigenda basala anti bali eri balinga masanyalaze tewalabe n'ekivulu kyafukire bajje kikyaganya ate bakibireetinga ku bali banange na pressure yankuba ekiro omwana wa kamiliyoni bwe yagamba nti tamanyi kojjaawe buli kojjaawe oba olina omumanyi nina interview wano balaga nti tewali kyebeerelatinga nako wadde oli yabeeranga waka waabali nga wonaayamba nti enkusembeza kakati ate ono n'abifuula nnyo bya Luganda tubatwale ku DNA ate ani ayeetanga obatwala ku DNA omuntu bw'aba akugambe toli Muganda lwaki omwesiba ale kati ono wagambira mbu eddoko lyafuluka baamulo liriwo eryafuluka teri alina budde family terina budde ebuloga kireva jjo bayizanyi nekinjagala okubuuza ndi kolabo zino lwaki ziganyiza mukulu ogundi alien zawadde yaweddeko kitange ne mukazi we yaweddeko mpazi tulinde yafiye naye tulabe naye bino ebyakisimanya Adamu simanya gundi Adamu simanya Nalubega simanya kireva gy'omukiri byaganye totale bino simanya n'Azizi byaganye ebisirani by'abangu abigatte n'Afukani kyekiri kyogedde kituufu omuntu eyagwa muganda wange omukomyawo alien skin olina amasazi nkyagagenda okomyawo eyagwa gowamusuula oba yaliyoko ng'agwa oba bwe yali ajidde mugundi akuba kintu ki kakati bano balippira ate bamukubira ate nga n'ekintu kye tetukitegeera alien skin mumuwadde guno omwaka tulaba omwaka 2021 baanaakola sitima nedda kyekiringa kino ekintu nobeera mu relationship naye ng'ogiraba tegenda kusukka 2023 tukiulaba nogamba 2024 ngenda beera single ng'oba olina onoonya ekiddako akayimba I'm single again alebana bwa single buluma bunyuma ku musajja naye omukazi ng'oli single bali kyekitegeeza biru zonna ozimanya ezo ono mwana nandi mutumye no kugonda minatimeidi oyambuka Jackson oyambuka wa nyambuka wali funa ka kunywa Jack nange njagala byakunywa esawo yange eri mu production oyino muze ogwachi ate jo wansasudde sente ebitaano byo ngenda bikuwa esawo yange njire seri waggulu byadde byaki menvu amenvu onyoga kido ye lyavu limu lya 5 bajja wano Uncle Fruit n'atuguza amenvu nina omusajja omugaga tofa yagenda sasula buli bbanja lye nalya omutwalo olinaako minute maid wa mirundi 2 ogulidde mbadde sewunyiza naye togula butono tebumala nnyo nedda gundi agamba ona apple nze njagala ona apple ogenda zimpa ngulira bugulizi sigenda kugulira ngulira bugulizi sigenda kugulira nze kankonene kwelima wama wa 2,500 olete minute maid wameka sedetera amazzi moze bwaba aganya okungulira ona ogenda sasula muguliro kati lwokugulira lwezo lwa kitonguliddemu nedda kati gula ona ngenda kuwa 1,500 nya apple ona apple Jack oyo bamuyita Jack musajja waffe akola buuza ku bantu abali ku Megatron banaye abali ku Megatron obagambe nti ono mugamba mutya era osabiriza nnyo bantumye wano oba agenda onamu anaku Jack atogaba sente omubaze Isaac wale sebaga yo Isaac wale sebaga ye seko va ku muziki Liam yafulumiza oluyimba yafulumiza Liam mugamba atwetonde tandiko pushing ekintu Isaac ajobuze ku bantu atwetonde yamanyira ate bwomanyira nze indasebe kulemi mugambe ajja netondere oba pereze ka message wena sinagamba nti hit tegenda bahit kirungi yakiriza mayagala nagamba nti apukami yabadele chukamba ekizeyi omutwalo ngutembe abayimbi bagaana okkiriza okwagala ko balance pa kwa Isaac agenda olete minute maid nze njagala tomuwa nze njagala ona apa nyogoga sinagenda yo tugenda kwambukayo anyogoga moze mu 1,500
Sina yambukayo ninda ngenda gendayo. Katso. Ensonga za Lenski zino. Simami no benda twali tukola recording nga mangena ko lukumwe bitanawo. Ebyo bijeko nawe. Bijeko. Kale. Kola chokola. Zidokunywa. Zirye n'okulya. Fulume motoka yange. Kugamba ko ebiduma. N'okimenya abantu balina olugamba. Baleke balabe kati kiri mu Kampala kibalina olaba balabe ebintu bibamalako stress bona asanga bino ebyarusha babo ojja kutya emmundu mwagala laba byahola tandikeza nyahola bakimaso kimaso tugenda kujja waba maso abawala be Kampala balina embuto nene njagala okumanya ekituufu kwampama champion udasoma tasoma naawe tamanyi na kuwandika linnya lye naliyeni sikini yenyi tamanyi wandika linnya aliyeni sikini mugweko mavumba vumo mugamba aliwandike awo ojja okumanya nti n'embizi nva bagiteeka mu kakoti miru netta olusu lw'embizi mbone mukene kyali kya nnyanja kinene kyakonga mukozi embeera nga yakiitirako nenge embeera yakuba mukene fona abajamani batuweko ssente agenda tugulira mayifai ani nembazaali ya sente zonga siriiko mugamba omujamani angulire bikini yetu akunamira abantu ngenda ku swimming sirina bikini 10 uno rasta yazitunda uno rasta 10 ani kati yawagira alien skin gogira boti ate ani amvumya alien skin omugaga wagira alien skin yes ati stop da ya alien skin ozina bikini bobo nebanda omuntu abali eyo okutusiima inda kongire wano njaga bikini mitwalo 10 ate njagala 2 eje mitwalo 2 ezo basigula bagati olabo omuntu ali ebwerwa ndala zizi bagati golaba josima jotwala oli wa bay nja berenga kwa elili otubina tusigale kebwe katini teke muka west bids mu kiwata aka gold oba silver ala west bids zibazaji zinyirize ekiwatu mu kisenge zikola kirala mu beach kikola kirala ziba chukuchuku zibanga ndege iyo nyenyeza so what's on to bado olwalero abantu bajamani batewebera bila tuwa sente bawagira alien skin atani atawagira alien skin bagamba yabadde mutuufu promoter abantu basudda yabadde mutuufu kyekira kibayogedde twogere byonna bye boogedde ab'ejamani bituufu bapromota be bazibu baagala kubba alien batya lwaki bamukozesa ekivulu nga tebannamusasula pozi bayogedde ki abajamani saagala bopozinga omuntu anakuwa sente ate bwomupozinga akugoba bukopi naye muteekako sente nesijja waga enyimba maanyi anange kwagala sente kati nimuwagira alien sikini gyobeera ekituufu naye nze sente nga siziryangako ddi ate agenda kugulira bikini era wanagenda ngenda mugamba mmozi ogenda kundyako sente za bikini sitera kulyako sente olisa kuwangako bonaagaano mwami wange ng'ajingulira ajja kugulira ambadde njagala wa Germany yabazigula mukazi musajja azigule bikini njaka bikini 2 emitwalo 2 nabadde mbasabe sente zengenda okulya nga ngenze mu bivulu bino nagamba mbu ajja kunteerako ngazi tebannante naye mozi ogeragera mu kivulu bantereko ngende mu kivulu njaka ku byokunywa ku byokulya bigweranga mitwalo 5 ne weekend tubadde stories bambi tubadde stories tubadde ne desire lutalo lwa Cindy ne Shiba tubibawa Grace Kani bawa meketa amannyo ne bitufa meketa ala era omukazi bwe kugamba nti bawa nga meketa nedda tuba togedde era baleta ina kyasobola kunkola kubaze Grace Kani bwe yandi yagadde kulwana nandi mukubya tene mala ne musiba ne muwambira mu mukugambye onsetinga nnyo abantu sanze Grace Kani nga naye mwana gwe lwaki ompisa bubi bwotyo mwana kajjena akukakola bulungi naye Shifa oyo no Shifa mukwano gwange nnyo mwagala nnyo wansetinga wani njogera bubi ku Shifa
wenero wamuvuma kya weight ate no kakendeza ne weight kirabika bulungi kirabe kuwiigi ya human katolaba mbadde nkiyitako bwenti nga akifa tunaddamu nenganyigako bwenti nekiraba nga kisomero nekiga nekyo mbadde ngira kyongeramu nkinyigemu kati mbadde ngira naye kirabika bulungi kihopu ndaddemu ekigalo bwenti kati nenefuula mbu binnemye nenkisemberera ku bbeere bwenti eza nno nga ndi mugezi strategy ozisobola naye alabika bulungi hopu nnyo bagenda beewunyise n'omwagalwa waabwe nnyo oba walidde otama ate nalidde eki bano bantu bange oba ntega ate nolumu nenvaako ku mulamwa ate nkera nga sirina gwe ngenda nnyumya naye tubagaliza weekend ennungi tubagaliza weekend ennungi mwegatte n'obuvunaanyizibwa embuto gye ziri sirimu gyali ne infection yeeyongedde obungi ne wala gitemunya wabuveera at least munywe bbiya